y'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Waliwo ekikulu mu byonna omuntu bye yeetaaga, ye Mukama Katonda eyakola eggulu n'ensi. Ebirala nabyo birungi, esimbye obugagga n'ebitiibwa eby'ensi, naye bw'otunula mu byafaayo ojja kuzuula ekigambo kimu nti Mukama bisinga. Mmeeme yange yayaniranga ebisinga, Mukama yasinga, oyo yasinga. Ebirala bino tebikuyinula, tebirina mukwano bikyuka, okuba nabyo kirungi, naye tobyesiganga, manya teyeesigika y'omu, ayooma ati Mukama. Tojja kufuna kisinga mu byensi bye weetanira, omutima gulimba tosobola kukungula nsi. Fuba tupakasa ensimbi kuba kyo kituufu we zitali tukaluubirirwa, naye gatumatira n'ekiriwo sisonga kitono kitya, naye nga Mukama kisiimye. Mmeeme yange yayaniranga ebisinga, Mukama yasinga, oyo yasinga. Ebirala bino tebikuyinula, tebirina mukwano bikyuka, okuba nabyo kirungi, naye tobyesiganga, manya teyeesigika y'omu, ayooma ati Mukama. Waliwo essuubi mu ye, okumumanyayo bwe bulamu, obulamu obw'ensi n'obulamu obw'olubeerera. Ekyama ekikusike bwe kumumanya Katonda ne tumuwa emitima gyaffe alamule, alamuza Kisaaka tumwesigenga, omukisa guli ku bonna abamwesiga oyo. Mmeeme yange yayaniranga ebisinga, Mukama yasinga, oyo yasinga. Ebirala bino tebikuyinula, tebirina mukwano bikyuka, okuba nabyo kirungi, naye tobyesiganga, manya teyeesigika y'omu, ayooma ati Mukama. Mmeeme yange yayaniranga ebisinga, Mukama yasinga, oyo yasinga. Ebirala bino tebikuyinula, tebirina mukwano bikyuka, okuba nabyo kirungi, naye tobyesiganga, manya teyeesigika y'omu, ayooma ati Mukama. Omulabi wange wa program Bayibuli egamba ki, nateera nsanyuse okulaba, nsanyuse okuwuliza nti gy'oli otudde. Mukama waffe yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda mu ngeri enjawulo, atukuumye n'atukukusa okuyita mu nnaku omukaaga, nateera n'atutuusa ku lunaku luno olutukuvu olwa Ssabbiiti. Katonda waffe tumwebaza kubanga ekisa kye kibeerera ennaku zonna. Mukwano gwange nsanyuse, oli otya, busiibye otya, kulikayo gy'otambulidde, weebala emirimu gy'okoze olunaku olwaleero. Manye oyinza okuba nga waliwo ebiganye, naye yo si nsonga, kwe tunaatandikira ate wiiki ejja, naye ebyo by'osobodde okukola ne bibeera birungi. Twagala okwebaza Katonda, ebisigalidde nabyo tujja bimaliriza mu kiseera kyabyo. Mukama waffe afaayo. Osiibye bulungi, bikutambulidde bulungi, bwe biba tebitambudde bulungi, Mukama waffe akugumye era akunyweze. Kale era tutuuse ne programu yo gy'oyagala ennyo, programu eddamu ebibuuzo byaffe bye twebuuza buli nkya n'eggulo
kubanga wabaawo ebibuuzo bye twebuuza mu mbeera y'obulamu, naye twasalawo okubeera ne puroguramu eno okusobola okunnyonnyoka okutegeera bayibuli ye ekyogerako ki. So kyetuva tugamba nti bw'oba olina ekibuuzo kyonna ky'olina, oba kikwata ku bya bulamu, ku byakulya, ku bya mbeera ez'obuntu, kwegamba byonna byebibuuzo bye twebuuza tusobole okuddamu ekibuuzo, tusobole okuddibwamu okuyita mu kigambo kya Katonda, kubanga lyekkubo lyokka mwe twogerezeganya naye okumanya ki kyatugamba ne ki kyatwagaliza okukola ne tulyoka tuluŋŋama mu makubo ge. Kale n'olwaleero puroguramu yaffe tugituuse, saagala kulwisaayo kubanga obudde bulijjo tebutumala bulungi, naye katugende butereevu mu kigambo kyaffe. Leero nga tukijje mu Zabbuli e143. Bikula Bayibuli tugende mu Zabbuli 143. Tugenda kunokolayo olunyiriri olw'omunaana nga lugamba nti ompulizenga enkya ekisa kyo ekirungi, kubanga neesiga ggwe, ontegeeze ekkubo eriŋŋwanira okutambuliramu, kubanga nnyimusa emmeeme yange eri ggwe. Eno nno ssaala nnamba. Tuyimusa emitima gyaffe eri Katonda okuyita mu bibuuzo bye twebuuza, naye n'atufunira obudde, kubanga ekigambo kye lyekkubo mwe tulina okutambulira erinaatuluŋŋamya okutambulira mu butuukirivu obutugwanira. Kale kyenva nkukubiriza bulijjo naawe okwagala ekigambo kya Katonda ate era okukyettanira nga tozibyanga budde nga tosobye ku kigambo kya Katonda, kubanga ly'eddoboozi lya Katonda eriri mu makaago ly'olina okuwulira mu mutima gwo, n'ayogera naawe n'emmeeme eyo n'olaba nga mutambula wamu, n'enkolaganayo ne Katonda n'ebeera ng'etambula bulungi. Kale tuula kalira ate era nyumirwa, era teekateeka ebibuuzo obituweereze ku nnamba y'essimu awo ng'etambula ku sikuriini yo, gikoppe olabe ng'otuweereza ekibuuzo. Nga bulijjo omwanjuzi era omutesiteesi Maureen Namutebi, nga nze ntuuse ne puroguramu yo nga bulijjo, era n'omusumba waffe nereeraze. Nsanyusa okulabako omusumba. Nange nsanyusa okubasanga. Amiina. Mwebale kuweereza. Tukola mpola mpola. Ekisa kya Katonda kituwaniridde. Amiina. Essebo. Wiiki ekutambulidde etya? Wiiki etambudde bulungi. Era Mukama tumwebaza olw'obuwanguzi bwatuwadde. Amiina. Atwebaza n'abo abalaba puroguramu eno nga tebavaako. Waliyo abantu abalaba puroguramu eno nga tebavaako. Bwe kiri Musomba. Ekyo twagala okubeebaza. Bwe kiri omanyi bw'okola ekintu nga tolina feedback. Kituufu. Oyinza okwebuuza gye bali batulaba oba tebaliyo. Tuli wano twerogoza ffekka oba naye ofuna feedback ate ogenda n'okulaba oluusi ng'ofunyeyo n'abalabi abapya. So kati mwenna gye muli bannange, omulabi waffe yonna gy'osinziira, oba oli mu Uganda, oba oli mu East Africa, oba oli mu Africa nga continent, oba oli bweru wa Africa nga gwe wabuuka oli gye tugambye emitala w'amayanja, yonna gy'osinziira okutulaba. Abali ebuwalabu mu ngeri ey'enjawulo mmwe. Ate mmwe tubaagala nnyo ak'enjawulo olw'ensonga nti eyo ffe tulowooza nti tuli ddoboozi lyammwe. N'okuwulirako obuwuliza eddoboozi nga lyogera olulimi lw'otegeera, wulira ddala ng'olika. So tubasanyukidde era mweyongera okwekomera ku puroguramu yammwe ne ku mukutu gwaffe gwa 3ABN. Musumba, nga tumaze okweyanjula katusabe Mukama atukulembere tulabe bwe tutambuza puroguramu. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, twebaza okutuleeta mu buweereza buno, tuwa amaanyi n'amagezi wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Musumba, katutandike puroguramu yaffe n'ekibuuzo ekyavuddewo Oluganda. Eyatugambye nti enjawulo wakati w'embaga ez'ensiisira mu Bayibuli ne camp meeting ze tukola ennaku zino bikwataganira wa? Eyo Museveni sidde. Ateekwa okuba. Yabuuza Museveni sidde. Kubanga akimanyi tulina camp meeting. Kubanga amanyi tulina camp meeting. Naye eri abatali ba Advent, basemeze ba Adventist. Ekigambo camp meeting zibeera nkuŋŋaana zetukola buli mwaka. Teziriiko nnyo budde butegeke naye zitera okubeerawo mu kwota ey'okusatu ey'omwaka. July, August. Mpozzi n'ezimu mu September. Ziba nkuŋŋaana zetukola worldwide mu nsi yonna. Nga mu buli kifo weeziri. Ng'ekibiina ky'abakkiriza. Era ne mbaamu n'aboogezi ab'enjawulo abazze okwogera mu nkuŋŋaana.
enkungaana ezo. So ekigambo camp meeting kyekitegeeza. Kati bwawulira ekigambo camp meeting ate n'awulira ekigambo kiri camp meeting bw'okiza mu Luganda ebeera mbaga ya nsiisira kubanga ekigambo camp kitegeeza nsiisira. Ate n'awulira n'eri nga waliyo feast of camps oba of tents. N'awulira nga kiri ekiri mu Bayibuli n'ekino ekikolebwa wano byagala okufaanagana. Ekituufu birina kye bifaanaganya ate birina bye byawula bingi. Ebirina bye byawula bingi. Kyenjagala okusooka okumutegeeza yabuze ekibuuzo ekyo neri omu Seventh Day n'omu Advent ayinza okuba nga abeera mu camp meetings. Kye tukola si y'embaga eri. Kye tukola si y'embaga eri. Mbadde mmanyi kyekimu ku ebyo bye twasikira. Nedda. Mukolanga bwe mutyo okutuusa lwendidda. Embaga eri yali ensonga ku Kristo. Nja kukyogerako mu maaso awo. Nti kye tukola si y'embaga eri ekyo kakisooke kitegeerwe. Tukola kirala n'eri embaga yali ndala. Si kyekintu kyekimu. Era birina enjawulo nnyingi. Abayudaaya abaaweebwa embaga eyo gye baayitanga Feast of Tents. Embaga eyo Mukama ye yagibawa nga ze zimu ku mbaga endagire ze baakuumanga mu mwaka omulamba. Baalinanga embaga nnyingi naye waalingayo embaga nga yo yansiisira. Embaga eyo baagikolanga ku lunaku lw'15 mwezi ogw'omusanvu gwe bayita Tishiri. Gwe bayita Tishiri. Embaga eyo yabeerangawo strictly ng'erina kuba mu nnaku z'omwezi ezo. Tewasobolanga gisenvula n'ogitwala mu mwezi mulala. Nedda. Yalingaawo era nga bwe zituuka embaga eyo etandika. Olwekyo kati ffe kye tukola si kyekiri kubanga si bangi kufa abagikolanga 15 ogw'omusanvu newankwadde ng'ogw'omusanvu gwabwe ate si gwe gwaffe mu kalenda. Naye era naffe tetugoberera nnaku z'omwezi ziri. Ekyokubiri mwalingamu ebiriibwa mu mbaga eyo. Ebyenjawulo ebiwerako ebyaliibwa era nga nabyo biragire Musumba. Ye lwaki tetusomaayo banabaga twaye Musumba tabanga ayogera bwogezi bintu kati tusomeko ku mbaga eri nga bwe yali. Tusobole okujja omuntu ku mbaga eri tumuleete ku camp meeting. Bifaanagana bitya ate byawukana bitya. Baleevi 23. Abaleevi 23 ejja tukola bulungi. Baleevi 23. Abaleevi 23 yerimu embaga ez'enjawulo. Olunyolo lwa 33 lugamba lutya? 33 agamba atya? 33 agambye Mukama n'agamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri nti ku lunaku olw'15 olw'omwezi guno ogw'omusanvu wanaabangawo embaga ey'ensiisira okumala ennaku 7 eri Mukama. Ogiwulidde? Olunaku lwa 15 omwezi ogw'omusanvu eyitibwa mbaga ya nsiisira. Otyo ennaku ziri 7 otyo eri Mukama. Otyo ku lunaku olw'olubereberye wanaabangawo okukuŋŋaana okutukuvu. Olunaku olwasookanga mu mbaga eyo walingawo okukuŋŋaana nga kutukuvu. Otyo n'agamba nti temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono. Owulidde sabbiiti eyo? Yali sabbiiti eyo. Teekwa kuba. Munaaweerangayo ennaku 7 ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Walingayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro. Genda mu maaso. Ku lunaku olw'omunaana wanaabangawo okukuŋŋaana okutukuvu gye muli. Nammwe munaawangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Owulidde? Kwe kukuŋŋaana okukulu. Temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono. Ne bw'okomaawo. Bw'otunuulira embaga eyo bwe yafaanananga tetukyayinza kugikwatanga bweri. Era camp meeting ebyo tebibaamu. Ekisooka camp meeting tetandika nga 15 gwa musanvu ng'embaga eyo bwe yali. Newankubadde ng'emyezi gyabwe tegikwatagana na gyaffe. Kati egyabwe ogw'omusanvu gubanga gwa 10 ewaffe nga Okitoba. Emyezi gyabwe gitandikanga mu gwa 5 ogwaffe. Kati kalenda yaabwe wetandikira okubala. So kati wotukira mu gw'omusanvu ogwabwe gulinga mu Okitoba ewaffe towards October November. Naye tetutandika nga 15 gwa musanvu.
Ekyokubiri tetukwata mbaga ya nnaku 7 oba 8. Ezaffe ziri meka? Ezaffe oluusi ziba 9. Abamu bakola 3. Tulina gye bakola ka meeting ya nnaku 3. Naddala amawanga ga Bulaaya. Si kyangu nnyo kuba na nnaku 8 nga muli awo. Waddugavu eno ffe tukyalina ku budde obuwerako. Naye bwabe bufunda. So bakola Friday, ne bakola Saturday, ne bakola Sunday. Camp meeting. Abamu nnaku 4, abalala 5, abalala 3, abalala 9, abalala 7. Okusinziira ku kifo, embeera z'abantu n'obusobozi bwabwe okwewanirira okubeera mu kifo ekyo. So eyo njawulo. Enjawulo endala, embaga eno yalingayo ekiweebwayo ekyokebwa. Ekyayobwanga ku lunaku olusooka. Olw'e15. Olunaku olw'e15 waabeerangawo okuŋŋaana okutukuvu, tewaabeerangawo kukola mirimu. Eyo sabbiiti. Waliyo omuntu eyabuuza ku kibuuzo kya sabbiiti, noonyirwa engenda okusoma, lujja kuzingiramu ekiru kino kye nnyonnyola nti waliwo sabbiiti ez'enjawulo ng'oggyeko sabbiiti ya Mukama ey'olunaku olw'omusanvu ezaakwatibwanga Abayudaaya. Kati eyo embaga ey'ensiisira yalingamu sabbiiti ezi. Kigambo sabbiiti kitegeeza kiwummulo. Waabeerangawo ekiwummulo lwetandika, ne waabeerawo ekiwummulo nga yawedde jjo lwe lunaku olw'omunaana. Ye kati ezo sabbiiti ezi ezaalinga mu mbaga eyo. Ezo nno ebbi zaawukana n'eya Mukama eri ey'olunaku olw'omusanvu eya buli wiiki. Embaga eyo yatandika nga 15. 15 zaayinzanga okutuuka ng'olunaku lwa Wednesday. 15 zaayinzanga okutuuka ng'olunaku lwa Friday. 15 zaayinzanga okutuuka ng'olunaku lwa Sunday. We zaatuukiranga lwe lwali olunaku olusooka mu mbaga eyo. Waliwo eyansomera olunyiriri olwo nanga tolaba ne ku lunaku olw'olubereberye wanabangawo okuŋŋaana okutukuvu ekitegeeza Sunday nayo yalagirwa tukuŋŋaanirengako. Tayogera ku lunaku lwa lubereberye mu wiiki, ayogera lwa lubereberye ku mbaga olw'omukolo ogwo olwayinzanga okubeera olunaku lwonna. Kasita 15 zaatuukanga, oba zituuse Monday, oba zituuse Wednesday, oba zituuse Saturday, oba zituuse Sunday, baawummulanga. Saate sabbiiti bwe yabasanganga ng'eri munda mu mbaga eyo era nayo baawummulanga. Kati then ne bawummula ne ku lunaku olw'omunaana ng'embaga yawedde jjo. Kitegeeza nti embaga ey'ensiisira yalingamu sabbiiti ezi 2 ekyo kitereke inamu engendo okutuuka nkyogereko. Naye kati leero ffe tetuwummula sabbiiti ezo. Olunaku olusooka n'olusembayo tetuwummula mirimu okuggyako singa mu kammiitingi omwo sabbiiti eba mweri era yo bwetuuka tuwummula kubanga oyo ya Mukama ya bbanga lyonna ya mirembe na mirembe eri buli kitonde. Olw'ekyo embaga eyo tetukyagikwata n'ebyabeerangamu era tebiina bwe bifaanaganira mu nkwata yaayo. Naye lwaki tugiyita embaga ey'ensiisira kye kibuuzo? Lwaki tuddira erinnya lyayo ne tulisitula ate ffe naffe tulituuma enkuŋŋaana zaffe? Ensonga ziri 3. Ensonga esooka, embaga ey'ensiisira yaraganga ebintu 3 eri Abayisirayiri. Ekisooka kwalinga kwebaza, yakwatibwanga mu kiseera kya makungula, harvest. Yakwatibwanga mu kiseera kya makungula, kwalinga kwebaza. Yalinga mbaga erimu okwebaza n'okusanyuka. Omanyi balina sizoni emu oba tafaanako naffe abalina enkuba ennyingi ewaabwe eri balina sizoni emu yokka ey'okukungula mu mwaka. Kati amakungula ago bwe gaggwanga walingawo embaga eno ey'okwebaza. Olwekyo embaga ey'ensiisira yalinga yakwebaza. Ekyokubiri, embaga ey'ensiisira yabajjukizanga obununuzi Katonda bwe yabawa ng'abajja mu Misiri ng'abatwala mu nsi ensuubizi. Buli baakwatanga embaga eno bajjukiranga obununuzi bwa Katonda. Ekyokusatu, embaga eno yabawanga essuubi ery'Amasiya eyali agenda okujja. It was hope for the Messiah. Nti newankubadde nga tuli mu bulamu buno tutambula tubonaabona
tunyigirizibwa naye Isirayiri eyina omununuzi alijja, hope for the Messiah. So embaga eno yalingamu ebintu bisatu. Ekisooka beebalizangako Katonda olw'amakungula. Ekyokubiri ne bajjukira obununuzi. Buli we baasulanga mu nsiisira zino ne bajjukiranga obununuzi Mukama gye yabajja. Ekyokusatu yabajjukizanga nti si baakubeera wano, balina essuubi ery'okutebenkera, ery'okuddayo okubeera eggwanga eriri established mu nsiisira, era muba musulanga abatali baawo. Sawa yonna musenguka. Abasirikale tebasula mu nnyumba zino zaffe za bulooka. Buli w'obasanga bonna we baabateeka bali mu busiisira. Ekibasuuza mu busiisira kubajjukiza buli kiseera. Toli wakutebenkera wano mbu wase omukazi ozaalire wano abaana ofiire wano nedda. Anytime nga tebali kukulabula osengulwa. Kati embaga eno bye yajjukizanga. Kati ebyo bye yajjukizanga amakulu gaabyo tegakoma ku mbaga eri. Amakulu gaayo ate gakola nnyo leero mu bakristaayo n'okusinga ne bali, kubanga bali amakulu ago gakomanga ku nsi. Gasuubizanga Masiya agenda okujja era eyajja. Amakulu gaayo gasuubizanga bununuzi kuva mu Misiri ey'oku nsi. Amakulu gaayo galinga kwebaza bikungulwa bya wano. Kati ffe abakristaayo embaga eri Yesu Kristo bwe yajja n'atuukiriza amakulu gaayo mu bujjuvu. Kati emigaso giri esatu egyalinga mu mbaga eri, ate kati Yesu bwe yajja ne gituukirira nnyo olwaleero. Bikola Bakolosaayi 2:16-17 tulabe. Bakolosaayi 2:16 paka 17 agamba atya? 2:16 soma. 2:16 agamba atya? Kale omuntu yenna atabanenyanga mu byokulya oba mu byokunywa, oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa Ssabbiiti, ebyo kye kisiikirize ky'ebyo ebigenda okujja, naye omubiri gwe gwa Kristo. Omuntu yenna tabanenya kati, kubanga Yesu yajja. Olw'okuba Yesu yajja, embaga endagire zetusomyeko nga mwe muli n'ey'ensiisira, omwezi oguboneka kubanga gwe baatunuuliranga okubala embaga ezo, ebiweebwayo ebyokulya n'ebyokunywa nga bwe tubisomya awo, ne Ssabbiiti ezaalimu, kubanga nkugambye nti embaga y'ensiisira yalingamu Ssabbiiti 2. Embaga y'ensiisira yalingamu ebiweebwayo, embaga y'ensiisira yalingamu ebyokulya n'ebyokunywa ebyanywebwa nga birina n'ebipimo. Kati ebyo byonna nga bw'obiwulira byali bisonga ku Yesu Kristo. Mu byo mwalimu amakulu nga gasonga ku Kristo Yesu. Kaakati Yesu Kristo bwe yajja n'atuukiriza ebyo embaga ey'ensiisira bye yalagiranga mu bifaananyi. Olabye akantu ako? Embaga ey'ensiisira bye yalagiranga mu bifaananyi. Mu kifaananyi ki? Buli lwe baawummulanga emirimu ku lunaku olusooka n'olw'omunaana, kaalinga kabonero akalaga nti Kristo alituwummuza mu ggulu nga tuwangudde ensi eno. Ennaku omusanvu buli lunaku lwe boogeddeko kwalingako ssaddaaka ey'ekiweebwayo ekyokebwa. Ssaddaaka ey'ekiweebwayo ekyokebwa yateekebwanga ku kyoto, kaalinga kabonero akalaga nti Kristo yatununula okuva mu kibi n'aweewaayo nga ssaddaaka atutwala mu bwakabaka bwa mu ggulu. Embaga eyo ebikungulwa bino ebyakungulwanga mu kusanyuka kuno byayimirirangawo okulaga amakungula amanene Yesu Kristo g'agenda okukungula abantu be ku nsi okubatwala mu bwakabaka bwa Katonda. Kati Yesu bwe yajja biri bituukirira mu ye, kati tebikyatuukiririra mu bifaananyi byakubikola.
yensonga lwaki olwaleero tetubikola. Kati gwe yabuuza ekibuuzo tolunyiriri olwo lwogedde ku sabbiiti, omanyi abantu balukozesa nnyo okuba sabbiiti. Bagamba mwe mukuba nno muli kwebyo sabbiiti agambye awo nti ne sabbiiti baba nenyanga. Sabbiiti gy'ayogerako awo ze ziri sabbiiti ze nkusomedde mu Baleevi 23 ezaabeeranga mu mbaga endagire. Mu sabbiiti z'ayogerako awo temuli ya Mukama ey'olunaku olw'omusanvu, kubanga yo teyabeerawo kusonga ku Yesu, newankubadde ng'ekibi bwe kyajja amakulu gaayo gaaviirayo nnyo mu musaalaba, naye teriiwo kusonga ku Yesu. Sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu eriwo kutusongera ku butonzi. Twetaaga okwongera okuzinnyonnyola era tujja kukigaziya kubanga waliwo contention nnene nnyo ku nsonga eno. Ayitawo olunyiriri olwo singa tufunayo omuntu atubuuza ekibuuzo ng'atubuuza ku lunyiriri olwo. Musumba tuyinza n'okukyebuuza olw'okuyamba abantu. Katusuubiza abantu nti mu puroguraamu yaffe eddako ngenda kugaziya amakulu g'olunyiriri olwo. Naye ndusomye wano okuwa ensonga lwaki tetukyakwata mbaga ya nsiisira eri kakati nga tubeera na camp meetings. Ekyatuggisayo erinnya lino eri nti amakulu agaatuukiriranga mu mbaga ey'ensiisira eri leero gatuukirira nnyo gye tuli Yesu Kristo bwe yamala okufa ku musaalaba e Gologoosa. Kakati olwaleero buli lwe tubeera mu mbaga ey'ensiisira eyakati tetukola biri kubanga byatuukirizibwa, wabula ekisooka buli lwe tubeera mu mbaga ey'ensiisira eyakati tweteekateeka okubeera ebikungulwa bya Mukama waffe Yesu Kristo through revival and reformation. Olaba tutukiriza amakulu gali. Ekyokubiri buli lwe tubeera mu mbaga ey'ensiisira tubonyisa enjiri ey'obulokozi obwa Yesu Kristo nti yatujja mu Misiri y'ensi atutwala mu Kanani ly'eggulu. Olaba amakulu bwe gatuukirira. Ekyokusatu buli lwe tubeera mu camp meeting wano twongera okwolesa nti tetuli baawano. Nsomba soko simbe wakati awo tumale okunywa ku lwendo lw'amazzi. Omulabi waffe katusooke tuwummulemu katono nnyo tukomewo tumalirize ekibuuzo ekyo. Okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu. Bwe tutyo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufaananya n'okwo okw'eggulu. Mu program Yimba Nange nkuleetera choirs singing group abayimbi ssekinnoomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi. Tosobola program Yimba Nange wano ku 3ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3. Nange omwanjuzi wo Kiwumulo Aleluya. Kulikayo nnyo mulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo tweyongerayo bwe tukomye wali. Tubadde ku makulu wakati w'ensiisira ensiisira eyali mu ndagaano enkadde. Mukama ze yalagira abaana ba Isirayiri mu ndagaano enkadde n'embaga ey'ensiisira gye tuyita camp meeting olwaleero. Omusumba gy'abadde agezaako okutumenyeramenyera okutulaga engeri gye zaagala okufaananamu n'enjawulo ezizirimu. So kati tukomyewo twongereza omusumba okomye ng'onnyonnyola ku makulu kubanga watugaye nti eri twavaayo twalekayo ekifaananyi kyatuukira mu Kristo Yesu naye kati wano we tuli mu makulu nga Isirayiri ey'omubiri bwe yayita kati tulinayo Isirayiri ey'omwoyo. Yes, kati yongereza kati embaga ey'ensiisira mu Isirayiri ey'omwoyo amakulu gaayo gasukkuluma ne ku gali. Bali bajaguzanga makungula ga bibala eby'oku nsi. Kakati ffe tuba mu mbaga eno ey'ensiisira tujaguza okubeera ebikungulwa bya Kristo
ebyobwakabaka bwa Katonda era ne tweteekateeka okukungulwa okuyita mu kudda obujja n'okukyusibwa. Ekyokubiri, embaga eri yo baajaguzanga kuva mu Misiri kusala nnyanja myufu kuyingira Kanani. Kati ffe embaga eya leero tetujjaguza kuva mu Misiri eri Egypt, katusanyuka kuva mu Misiri ey'ensi gye tuli mu buwambe obwa Setaani nga twolekera Kanani eky'omu ggulu gye tugenda okufuna okutebenkera n'okuwummula okw'emirembe n'emirembe. Olaba kati ffe ebyaffe nga biri wagguluko bisukkako ne ku biri ebifaananyi. Ekyokusatu, tusuubira okujja kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Era bwe tuba mu mbaga ya meeting tuba tulindirira Masiya. Twongera okunyweza essuubi lyaffe mu kumulindirira nti ajja era talirwa. Anti yatugamba nti nkomawo mangu. Butereevu era tumusuubira. Kati kikulaga nti meeting gye tukola kati ate ye eri more valuable n'ebisuubirwa byawo bigazi n'okusinga biri ebyakolebwanga mu b'endagaano enkadde. Rachel eyabuze ekibuuzo kino ndowooza afunye enjawulo n'amakulu. So tetagwanidde kutya meetings zino azibeerenga mu buli mwaka kubanga ate ebirungo ebizirimu ate biriwuna waggulu nnyo n'okusinga embaga ey'ensiisira gye tusomako eyali mu Bayisirayiri. So ng'ebyawandiikibwa ebisinga bibisanga amakulu mu kubeerawo kwaffe olwaleero kubanga byali biwandiikibwa nga biraga kugeza Daniel ne Yohana, John the Revelator yabagamba nga wandiika ate omala osiiringe nga nti birina omulembe gwabyo. Naye era n'atuwa nti mu byawandiikibwa bino waliwo ebyali what we call the type and the antitype. So kati nti ebimu byasonganga ku binnaabyo waliwo already ebituukiridde n'ebiri yet to be fulfilled ebinaatera okutuukirizibwa Katonda waffe. Twagala okwebaza Katonda nti mu mulembe nga guno ffe yasiiba tubeerewo mu mulembe nga guno tufune omukisa ogw'okugabana ku binene agabiri bye baakoleranga mu bubonero amazima gennyini newankubadde nga ffenna tulina essuubi kubanga ne mu bitono biri bye tugamba ebyali eby'ekifaananyi nabyo byabanga ssuubi ddene kubanga byabeeramu okututunuza okutulengeza wa gye tulaga newankubadde byayitako naye twongere okunywerera mu ssuubi eryo nga musumba bw'otugambye nti okunyweza essuubi lyaffe ery'okubeera nti twayitibwa tuli balonde ate era okweteekateeka okubeera ebikungulwa ku makungula amanene Kristo g'ateekateeka okutwala abantu be mu bwakabaka bwe, naye okunyweza essuubi kubanga bannange awali okukkiriza nako ng'ate tolina ssuubi byombi birina okutambulira wamu beera n'okukkiriza naye ng'olina essuubi kubanga we wali obuwanguzi bwaffe. Tweyanziza nnyo musumba, tweyanze gwe olw'ekibuuzo ekyo kyozzeemu obulungi bw'otyo. Ekirala kyavudde wa Ronald tuli kumwe ono nno asinzidde Kitende yatugambye nti waliwo abantu abalala abaaliwo nga Adamu tannabaawo awadde ensonga nti kubanga Katonda bwe yali akolimira Kayini yatya ng'agamba nti bajja kumutta n'okumubonyaabonya. Kaakati abantu kibano Kayini be yali yeeraliikira bye yayogerako wano ng'agamba Katonda. So kati kuba tuwa ekifaananyi nti Kayini bw'abanga mwana wa Adamu ng'ate Adamu be basookawo ate Adamu ne Kaawa be basookawo kati bantu ki bano beeraliikirira baga nti bwe naagenda mu nsi eyo gy'onsembesa bagenda kunjigganya bambonyeebonye n'okunzita. Mutuufu kubanga oluusi bwe tatusomera ebiwandiiko ebya Bayibuli bifunza obudde. Kifaananako nga edda bwe nali nga nkyalaba firimu nga omwogezi agamba nti ng'obwa firimu bw'obumanyi gamba tebulwa mu ddakiika olaba omwana nga muto newayitawo sekendi bbiri mu ssaawa emu yokka n'omulaba nga muto n'akaddiwa n'okufa n'akola ki n'afa. Kati bwokati invent ezandibadde mu 8 years ez'omuntu ne ziba captured within 1 hour. Kati oluusi ekizibu ekitubonyaabonya nga tusoma Bayibuli bwe tuba tugisoma twagala tuddire obudde bwaffe mu tayimingi yaffe bukwatagane n'obufunze obwa Bayibuli n'engeri gyennyonnyonamu events. Naddala ekitabo kya Lubereberye, ekitabo kya Lubereberye kyawandiikibwa Musa naye Musa agenda okukiwandiika ng'ensi ebaddewo kumpi emyaka nga 25. Kati Musa ali mu kuwandiika ebintu ebitambudde mu emyaka 20 span naye ng'agenda biwandiika mu 50 chapters zokka. Kati oluusi
not every detail is inside. Naye purpose n'emiramwa gy'alondayo. Lwaki ntandise bwe ntyo? Nti ssaawo wokka ojja kusanga n'ebirala bijja okusoma bingi nga birabika nga gwe mu kulaba kwo nga ng'okozesa logic n'okubala abalamwa banasanga bano mu bufunze nga weewunya nga kiringa ekiba nti Kayini bamuzaala ku Monday, gundi ku Tuesday, kati Katonda najja ku Wednesday n'amukolimira ku Thursday. Kati olaba obudde nga butununyu kati Kayini yazaala ddi? Naddala bw'osoma lubereberye essula esooka ey'okubiri n'ey'okusatu. Bwengeri gyatonda ebintu mu nnaku omukaaga mangu nnyo ate omusajja ate Adamu n'akuloba mutonzi ate n'awasa kolo lwennyini ate mangu nnyo n'akola ekibi ne bamugoba. Kati bw'ogattagatta events tebijja mu nnaku 10, naye ekyamazima byawandiisawo biri mu myaka 10 na 10, hundreds and hundreds of years. Ate kyogereko musumba kubanga abantu bedda baawangaalanga ekituufu 900 years. Adamu 903 900 years emyaka 9 ng'oli ku nsi. Kituufu. Kakati kati ffe bwe tuba tusoma nga Adamu yabeera emyaka 2. Ati ntandise okukulengera naye ekyamazima yabaawo miwanvu nnyo. Ffe tukoma 4, 5. Kati ffe tusoma nti Kayini akubye Aberi. Kiringa abaabeerawo olunaku olumu Kayini n'amusanga n'amutta. Kati bwamala omutta Katonda n'ajja enkeera era n'abaga nti mugenda kufa. Kati ate ng'enkeera lwalina okusinkana aba n'amutta. Ffe tuddira events ez'emyaka 10 n'ekikumi twagala kuzifunza tuti ziteeke mu nnaku 3. Kati ebibuuzo ng'ebyo kyebiva bijja. Naye njagala tukkirize nti ebyafaayo bya Bayibuli bigazi. Abaana okuzaala n'abalala okuzaalibwa n'okuzzukuza, it took a length of time. Ebintu ebimu okubaawo okusinga ennaku 4 gwe nga bw'osoma events. Olunyiriro olusooka lwogera kuzaalibwa, olwokubiri kukukula, olwokusatu kukolimirwa, olwokuna kugobwa. Byonna ebiyinza okuba byabeererawo mu myaka miyitirivu. Kati lwaki nkyogedde omuntu alema okulowooza nti abantu baali awo busirikitu 1, 2, 3 bakayini bo tebakula abo bazaalidde awo tebazaala. Tuleme kukifunza bwe tutyo. Ensi yali ngazi. Abaana bano bakuze. Adamu yazaala abaana ab'obulenzi n'azaala n'ab'obuwala bangi oluvannyuma lw'okuzaala Kayini. Naye Bayibuli etuwaako lineage y'abantu babiri. Etuwaako bantu babiri. Eya Kayini n'eya Seezi. Kale tomanyi oyinza n'okuba oliawo ne Aberi naye yazaala naye Bayibuli tebatulaga. Tosobola kumanya oba yafa azadde ye yennyini. Tekubuulidde Katonda wakolimirira abaana bano oba balina families already in existence, kubanga Adamu yazaala abaana abalala bangi. Naye bagobako babiri kubanga Yesu, Bayibuli egoba Yesu. Olw'okuba Bayibuli egoba Yesu ekuleetera abantu abo bokka okutuusa Yesu lw'anaazaalibwa. Otherwise singa Bayibuli yali yakwogera ku buli musajja eyazaalibwa ku nsi na buli mukazi gwe baawasa, n'ekkanisa eno oba ensi yonna yandibe tejja mu bitabo ebyo. Ekyokulabirako be baana ba Yese. Yese yazaala abaana bangi naye etujjirayo Dawudi gwe tulabako akalandira gwe tugoba. So njagala ntegeeza oluganda nti waliwo abantu abalala abaazaalibwa si bano bokka babiri. Tusomako mu Lubereberye awo. Tusomako Lubereberye awo essula yakuna eyokuna. Olunyiriri olusooka agambye Adamu n'amanya Kaawa mukazi we ne abeera olubuto n'azaala Kayini n'ayogera nti mpeereddwa musajja eri Mukama, era nate n'azaala muganda we Aberi. Abiri n'aba musumba wa ndiga naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka. Kati awo Adamu azadde. Naye actually ne ku nsoma eno oyinza okulowooza nti bwe yamala okuzaala Kayini n'azaala kubanga nate n'azaala muganda we. You would think it is an event that happened in a week. Oyinza n'okulowooza nti wakati bano mwezi naye ekiri wakati awo budde buyitirivu bw'otayinza kumanya. Ate abaana obo bazaala tobazaala nga baddiringana kati omulenzi ku mulenzi. So n'okuzaala omulenzi ne wayitawo abawala nga 10. Ate nozaala kati waliwo bingi ebiri awo ffe bye twagala okufunza olw'ennyiriri. Ennyiriri ziri precise kuba zirina kye zigoba. Naye mu kuzaala kwa Adamu kwali kugazi okusinga abaana ababiri. Soma essula ey'okutaano olabe.
essula eyokutaano olunyiriri olusooka kino kye kitabo eky'okuzaalibwa kwa Adamu olunaku Katonda lwe yatonderamu omuntu mu kifaananyi kya Katonda mwe yamukolera omusajja n'omukazi bwe yabatonda n'abawa omukisa n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe baatonderwamu. Adamu n'amala emyaka 130 Adamu n'amala emyaka 130 n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye mu ngeri ye n'amutuuma erinnya lye Seezi. Genda maaso. Ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi emyaka 8 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku ze zonna eza Adamu ze yamala ne ziba emyaka 93. Kati awatandise okugoba olunyiriri lwa Seezi. Seezi amuzadde yakayisawo 100 mu ameka? 3. Kaakati kati yo Bayibuli erondamu abaana abalenzi ate abalenzi beerondamu be bali mu lineage eya Kristo mwagenda okuva. Kati abaana abawala kyava gambye n'amala emyaka 9 ng'azadde abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala tetusobola kumanya budde ki mwe yabazaalira. Adamu ne bw'abanga yasooka kuzaala bawala ne bw'abanga yasooka kuzaala bawala 5 Kayini yali omwana asooka. Abana abasigadde oba be yatandikirako ekyo tetumanyi naye kyetumanyi kiri kimu wazaalidde omulenzi oye mwana. Ate daba n'olunyiriri lugambye mbu Mukama ampadde omusajja. Mukama ampadde omusajja Katonda afunye ku muntu. Kati akyasooka okuba nga yasooka n'abawala. Asobola n'okusooka n'abawala. Kati wano yeebaza Mukama nti amwadde omusajja olw'okugyayo essuubi liri lye yamusuubiza nti okitegedde. So mu bufunze yamusuubiza kuba bufunze ennyiriri zitulaga nti Adamu bwe yali azaala yazaala abaana bangi n'omuwendo tegumanyiddwa naye simanyi mu myaka 9 ozaala bameka kubanga waliwo abantu ng'emyaka tannaweza 5 naye kale bwe tugamba nti kale yalina mukyalo omukaawa situmanyi be yazaala naye omuntu yasobola okuwangala ng'emyaka 93 kitegeeza yasobolanga n'okuzaala abaana 4 oba 3. Kisoboka kubanga embeera y'ebintu bwe byaba yali yanjawulo n'emibiri gyaluli emitukuvu tekiringere gyaleero abaana 6 egiweddemu nga gikooye n'endwadde obunafu obwa bino nabiri. Kati katubale kale ekitono ennyo nti kale Adamu yazaala abaana 3. Kati abaana 3 mulimu abawala mulimu n'abaki ate tumanyi yasookera ku baani azaale baani naye Bayibuli yeegoba balenzi olwa papasi yaayo. Mu bufunze waaliwo abantu abalala ekyokulabirako ekyo waliwo abantu abalala. Ibulayimu n'azaala Isaaka naye n'azaala kati Yakobo batulaga ye mu bakazi 4 yazaala abaana 12 ate ng'abo tetumanyi bawala bazadde. Bayibuli tulagako omwana Dina naye atuyinza okwesanga ne bali babani no bazaala abaana abawala naye okugamba tebaalina concern n'abaana bawala naye oli yazaale 12 oluusi azaddemu n'abalala but omukyala takoze eki kyokka ne mu 12 tujjayo omuyuda tugoba olunyiriri lwa Kristo. So mu bufunze ku kibuuzo kino tikiriiko nnyo nnyiriri nnyingi kubanga kyogera ku buzaale. Essula ey'okutaano etandika okulaga obuzaale. Kati bwe kulaga obuzaale naye kulaga nti Adamu bwe yali azaala teyazaala Kayini n'amumala, n'azaala Aberi n'amumala, n'azaala Seezi n'amumala. Ffe twogera ebyo kubanga bokka Bayibuli bejjayo olw'ensonga zaayo. Naye yayina bayitirivu mu myaka 93 musajja yazaala abaana bangi. Kati mu bufunze Kayini agenda okufuna ebizibu bino ng'ekigambo Katonda kyayogera ku Kayini takyogera ku Kayini yekka ng'omuntu, ekyo nakyo kakimanyibwe. Bikula ky'amateeka essula 2 kubanga oli ayinza nti banne be bamugamba bali kuyigganya bali kutema tekyali kyakuba ku Kayini yekka, buno bwali bunnabbi. It was prophecy. Ne bwe kitandibadde ku Kayini ng'omuntu kyali ku lulyo lwe. Kati Bayibuli kivuga nti ezzadde ly'omukazi likubeeta ente omutwe naawe oliribeeta ente ekisinziiro. Tikiyinza n'obutabawo ku kiseera kya Adamu naye Adamu n'abamuva bagenda kusinkana ekyo. Kati Mukama nga ayogera ne Kayini ng'oggyeko okuba nti waaliwo abantu abalala
Adamu ng'azadde abaana abalala neera kiviirewo ne mu mbeera nti ekibi kya Kayini tekyali kikye yekka abiri kyamateeka abiri ng'era n'ekya Adamu bwe kitaakoma ku ye kyatunonooza paketi olizaala olumwa ojja kudda mu nfuufu ebyo byonna bye yayogera ne bwe bitandibadde ku Adamu ng'omuntu byali byakuba ku ffe ffenna abamuvaamu kati Katonda byayogera eri Kayini wano nti ekikolimo kiri kubaako abantu buli ali kusanga ali kutta tayogera ku individual naye ayogera ku lulyo lwonna oluliva mu Kayini n'ebirirubaako newankubadde nga giriba myaka 10 yes kati kyayogera mu ssuula ekyamateeka kuva esooka kuva essula ya 20 olunyiriri olwokuna agamba atya teweekoleranga kifaananyi kyole newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya abiwalana ku baana abiwalana ku baana ebibi by'abajjajjaabwe okutuusa ku mirembe egy'oku mirembe egya nakasatwe ne ku bannakana egy'abantu abankyawa owulidde ekibi nti awalana ebibi ebyabajjajjaabwe ku baana first generation second generation third generation up to the fourth ng'ekibi kikyatambula Maureen nkola ekibi ne kirumba abaana bange n'abazzukulu b'abazzukulu nti okubonaabona okuliwo olwaleero bibi ebyakolebwa edda bibi ebyakolebwa edda ng'omusajja obeerawo ng'abaana omumaaso bamaaso noyenda kuono nozala abaana 40 newekangabiriza nga bw'oli owakabi osaasaanya kibi naye abaana abo ky'obakoze ng'ovuddewo baligane kale singa kitaffe yazaala mukazi omu yes problemu zonna z'olaba ezisinga obungi bibi abantu bebaze balikaalinga era twagala tutwogere n'abantu abalaba programu eno teriyo kibi kyokola ekitajja kugira ku baana bo fe abantu tukola wano ebintu byaffe n'olowooza ekyo kiwedde nobba ettaka ly'omuntu n'okumutta n'olowooza ekyo kiwedde Dawudi yatta Uliya n'atwala mukazi we ennyumba ye yonna yafa kitala n'agamba nti ebyo mbisirisizza ate kati anaavaayo okuleekaana Uliya yandikayanye musse omukazi mweddiza abantu bonna bajja kati omusajja yafiira mu lutalo omukazi abadde bwannamunigina Dawudi n'amanya nti akoze cover up alongoosezza ekisenge ki kumba akirongoosezza naye ekibi ekyo tekinnagenda kale weewunye ye tekyamuluma naye abantu b'ennyumba ye nekiryoka kitandika ku nnyumba ye Mukama n'amugaana n'okuzimba yeekaalu kubanga Sulemaani yali talwanye ku ntalo naye Mukama agamba Dawudi wayiwa omusaayi mungi naye ogumu ku musaayi ogwagaana Dawudi okuzimba yeekaalu gwali gwa Uliya tojja na kuzimba yeekaalu okiwulira famire ye yonna nefuuka kasasiro etategerekeka nejjula entalo abaana ne bamukyukira ba Abusalomu bonna baani ne bamuyeekera baagala ntebe musaayi okiraba ensonga eyo omwana azaaliddwa okuva mu kikolwa ekyo ye kano n'amugirawo ddala tusa Sulemaani lwe yazaalibwa mukazi y'omu kati mu bufunze tugamba nti ekibi bwe kikolebwa tewabawo omuntu ali yalowooza nti ajja kukola ebi byagera oleo abantu babeera mu nsi nze njja kulya ebyange nfe ne babba sente z'eggwanga ne babba sente z'abannamwandu nze nkola binnyumira ne babba ne bazimba agayumba aganene teriyo kibi ekitajja kudda abaana b'abantu abo balibonaabona so kati ye perspective Kayini gyayogereramu ye perspective gyayogereramu ebigambo ebyo nga tumaliriza nti Katonda baba yogera ne Kayini tayogera bigambo ku Kayini oyo oyo muleke naye olulyo lwonna olunaava mu Kayini lugenda kusanga obuzibu bwe bumu era gusoma ebyafaayo by'abaana bonna abaava mu Kayini singa tobalina obudde twandinokoddeyo ebyokulabirako abaana bonna abaava mu lulyo lwa Kayini
bafa na kitala n'amawanga gaabwe era olwaleero tusobola kutuleesinga ti naabo Oluganda bano bo baava mu Kayini tetukyabalina nnyo obuwangwa bwawe bonna obwabavaamu siwali kaliwo nobanga atayita ku nsi kyokka nga abaava mu seezi bo bali bulungi abava mu seezi bali bulungi nakati boogerwako webali boogerwako Abayisirayiri webali abaki webali Ibulayimu amawanga gonna agava mu seezi naye gwe goberera agava mu Kayini kubanga Mukama yayogera lwekyo nze nga tugenda okusaba ndabula abantu bonna abaliyo nti kasita okola ekibi bwemanya bumanya tikigenda kukoma kugwa kigenda kudda Musumba tweyanziza nnyo naye ebigambo biwuniikiriza ebyo kubanga bannanga ekibi ky'omuntu omuntu ajaganyirwa naye Katonda atasonyiwa neyetikka ebibi n'abitwala ne kuba batalina musango abatalina musango ekibagabanya ku kibi kubanga oli yakikola yabateeka mu position enzibu singa jjajja wamala n'atambula n'asenga e Uganda n'agulako ettaka ng'avudde Rwanda era mmwe muligabana kati mugabana ettaka ero ne mufuuka bannayuganda kubanga yabaleeta in other words ebivamu bye yakola biteeka okuimpakitinga mmwe oba mulina omusango oba temulina what I do will impact my children the decisions I make now will impact my children oba balina omusango oba tebalina bwekola decision tugende tusule mu kasiisira they will go bwekola decision leero terikyaggula they will not eat whether babirimu oba tebabirimu so nga ate Musumba ne bweguba muze bwe gukwata ennyumba nagwo gukwata ennyumba by the way kubanga ogenda n'osanga ndoza n'abedda kyebava bagamba tuwasa maka kituufu bawasanga bewala nnyo okuwasa mu maka omuli abalogo abasezi abaki kubanga omuze bwe gukwata gutandikira ku muntu omunaye ne gubuna ate nga gaali mazima yensonga lwaki wamma Katonda awalanira kati Mukama gy'abaga nti kati bw'okola kubanga tuyonka ku bibi by'abajjajjaffe ne generation nga mukyakaaba olw'ebivaamu yaba tabalinako obuzibu Katonda si yabawalana naye ebiva mu kibi kyagamba tebikoma ku oyo bigenda kale gwe tokola bukozi gasiyawo n'otambula n'oluusi babituyingizamu Musumba babituyingizamu kubanga omuzadde ayinza okusalawo yagamba nze kino kyenjagala n'abibayingizamu bwe guba muze gwakusamira ne mwesanga ate nga mukola conscience n'abaana babazzukulu nga basamidde kiri by conscience nawe osalawo okusalawo ekibi ne kitambula Mukama atusaasira omulabi wange olinayo ekibi kyogenda okusiiga abaana bo olwaleero programu egambye nti kyosiga kyokungula kubanga ogenda kisiga mu baana bo n'abaana bo bali kisiga mbaliddawo bw'obeera ng'oli mu kkuba maama n'omwana we omulenzi agenda kukula akube mukazi we n'abaliddawo ensonga ezo abaagalwa tuzirowoozeeko tubeere nga twegendeza kubanga Bayibuli etukubiza okutambula ng'abalina amagezi so bw'atugamba mu nsonga eyo Musumba tweyanziza kubanga okirambuludde bulungi gezaako okulaba nti engeri gy'otambulamu ne decisions z'okola manya nti zigenda kukoma ku ggwe naye zigenda kulondoola ggwe kennyini ziyinza n'obutakukosa gwe ng'omuntu naye n'omaliriza ng'ab'ennyumba yo be bakungudde by'osiza olwaleero twegendereze nga tutambula Mukama atuwa amagezi tutambule n'amagezi omwoyo w'amagezi abeere naffe bulijjo atuwanguze ne mu decisions zaffe ze tukola sobole okulaba nga tukola ebyo ebisaanira era ebinaaweesa Katonda erinnya lye okumuweesa ekitiibwa tweyanzege webala obudde bw'omaze naffe omukwano gwaffe omulabi waffe ate era nate tukusuubira okubawo ne ku puroguramu eddako naye eyo olwaleero tugimaliriza bwe tutyo nga tugenda kusaba Musumba otusabire. Mukama tukwebaza kubanga obadde wamu naffe weebala ebigambo by'otuwadde okwogera omukisa gwongere okutubeera otambule naffe byonna ne programs eziddako Mukama yongere otuwa omukisa gwo tuwanguze ensi eno ku Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Tubatumidde mwenna abalabi baffe. Musumba olina gw'otumira? Ntumirako bamemba b'Ennajja Nankumbi bonna kanisa gy'ensumba n'ab'e Nansana manyi Nansana njagala nnyo binazaalibwa eyo gye nakulira ebandera ab'e Nansana tubatumiddeko mu Mukama waffe Sempala nabo mbatumiddeko nnyo abo nno be banzaala saba Mukama bannange mwenna abalabe program abawenye omukisa. Amiina. Kale tweyanza nnyo tweyanzege mwenna tubatumidde mu Mukama waffe gye muli gye musinzira okutulaba nate era teweerabira programu yaffe eddibwamu ku Wednesday
tujiddamu ku Wednesday ssaawa 9. So bw'owulira ng'ekunyumidde ddamu ate era ogisinkane. Ate era Mukama atukuume atuyise mu wiiki tulabe nga tuli bawanguzi. Mukama abeere nammwe. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo.